bakuwe ekintu ekyakigenda kukola mulimu mulala ate n'okidaivatinga kati n'abasinga obungi baaga daivatinga kukola kibaga wabalirativu baabwe abamu balina zaadiweya mu babadde bagateeka abalamu ne baagasire sante zaabwe nti nawe baagafuna era tebagakozesa kyekyayitina okukola weewaawo eriwo abamu abagaa nti baagawa amasomero naye akakiiko kanti corruption kagenda ne kakebera nga mutuufu abamu baagawa amasomero naye era tekijjaawo kiri nti baagafuna mu buki mu kyabo so kati kyekiriwo tegera okulaba nti obukiiko nga anti corruption IGG bukola omulimu gwabwo semateeka ge yabuteeka naye president yabunafuya yavayo n'agamba Betikamya bw'abantu bange baleke Betikamya kyalina amaanyi agezeeredde Betikamya si yekka nanti corruption wiki weri ne side police okulwanisa ebuli bw'enguzi bitongole bingi sigira naawe omunnansi soloba whistleblower bangi nnyo ba whistleblower ne kkooti yateekawo ssente namba waliwo whistleblower mu NSSF so saagala genda mwani yanafuzibwa naani alina amaanyi wano mulimu ebyana n'ebyana abaana n'ebyana ani mwana n'ebyana tulaba abantu bakwatiddwa Kitutu yakwatibwa line minister Lugolobi n'akwatibwa nnaku 3 yateereddwa nagundi yawereddwa Nandutu weeks 2 ng'ali mu kkomera yagenze aseka naye wali abantu banulidde nnyo speaker tanayogebwako tutunuulira ani omulala Nababye prime minister tanayogebwako ambatulagazayo ati buli omu fayiro ye eri different ati buli omu Amaabati yagafuna bulala ate Honorable Nababye ye nga ofiisi ye ayina mande ayina obuyinza obugaba naye ye ge yagaba ga genero waliwo Amaabati agali geno n'age Karamoja bano ekyabaletuzi baafunage Karamoja nga gali marked ekyokubiri speaker wa parliament yafuna Amaabati kituufu era n'agazaayo naye ekiseera kigenda kutuuka bwe banaba bamuyise weerandi good okigera so buli omu yeetisse omusaalaba gwe okusinziira ku fayiro ye Kitutu ne Nandutu they are the line ministers we bakwatibwa mu doketi eyo so bote balina we bawonera bishiki kakati minister wa planning yafuna n'agasere sente ezo Nandutu yewe ne bamugamba nti gazi era bisatu mu 300 ya twaranku bibiri bisatu 18 gabulako ekyokubiri bamugamba jangu report yamali nnaku nyanga yekwesa she's not cooperative dear people the speaker has been cooperative ever since that commission was put there so akati gatonna nenya ati waliwo ebyana n'ebyana cooperative yabo badde etya gundi abadde yekwesa nnaku nya Nandutu yatugambye agenze ku beach ng'aseka n'okuseka minister yeah she can say that because people react to situations differently ayinza okuba waliwo abantu bemmanyi nga y'okusanyuka kwakaaba waliwo abantu bemmanyi nga bo naturally tebali serious Nandutu is a comedian who was brought into government nga tebalina government bwekola so I expected her to really have that character because she doesn't know that boche bamwagaza is to have a criminal record basobola okubeewa bail ne tebaliddamu kukwata public office because now they have a criminal record yajja kuba mu vetting bamge honorable member you can't be a minister because you were in the saga eyabama but simple some of these things they are long term punishments zotayinza kutegeererawo kati all of them can be given bail but they will never have public offices you never get international jobs you have a criminal record tugambe president Museveni guno omulungi yalumye kubanga kyeyabakoze ekyokubatwala mu kooti bagende eruzira it's on their papers now how can you be a speaker really nga bakunoonyerezaako vice president bakunoonyerezaako prime minister not resigning mawanga amalala abantu balizaininga
So ebigambo ebisembe eri abantu abo sirina bigambo birungi gye bali kuba tuyinza kubba mabaati g'Abakaramoja abankuseere bo tebamanya bo bagamba babakubira busimu. You can't be a minister nogati wategedde amabaati amawandiikeko. So they don't know government projects. Lugolobi bitwala binga yogera ngali n'abantu be. Those ministers who sit in the cabinet, they didn't know about that initiative of Karamoja. Kasaija agasanga mu kikomera ki Minister of Finance. Ekyo kinyini kwewaako na bujulizi because bwe bakusanga n'ekibbe mateeka tetulaganze simanyi. Ignorance of law is not defense. Bwe babba n'essimu ne bagikuguza tusagasa ategedde. You didn't do due diligence. Those ministers have legal officers who are there to guide them on law. They have communication officers who are there to guide them on media. They have secretaries. They have PAs. These people are paid by government. Nga sinadda na wansi. But technocrats be bayina. You don't know. You just say safe. How? You don't know government projects when you're a minister. That these iron sheets are bought. Why no go to you sit in the cabinet? Now, if you don't know who knows, that is the same thing you touch in minute or you get. Chichiba what sage. The chef at Dako. That's the shuffle. The government is going through the shuffle because you can't keep ministers. You still iron sheets. Mabad. Speaker to Mulabao. The chef at Dako. You speak at the Sumula. She has to finish her term. We're going to go and speak up procedures are there. Parliament, you know, for now. Bundi. Budget about it. Philippa, budget about it. You know what you was Uganda is Sawen. What is Sawen? The two are body more west. To eastern, northern, Buganda. The Westerners were cautious. What you know? Yes, they were cautious this time. They knew what the anarchists were intended for, just like any other person. Even me, I knew that when you find an anarchist written on marked Karamoja, it's supposed to go. This was supposed to go to your relatives. I'm a mafia. I'm Mukuana with Tamani. So Abanyanko Rebabiramu Tabamafu. We what Abiramu Katigwe. Obubi qualifying when a mafia. No mafia, no si mafia, kwanga gundi talimu. Bwe bakwata abachogam. Saba tribe bwezi mtezali muso butebali bubbi. My friend, we need to. Yes. Have a big problem.